Kyagulanyi abadde yamanyira okusinziira mu bwengula ku kalina ya hoteri w'aba asuze n'asooka awuubira ku bawagizi abakeera okuŋŋaanirawo nga bamulindiridde. Kyokka olw'embeera ya hoteri gye yasuzeemu Maddy Okoro okuggyako nga yandirinnye ku mabaati ga loogi waggulu, leero kino kyagaanye. Kyokka agenza okufuluma nga abatuuze babamberedde ebweru wa loogi okumulaga essanyu. Abamu poliisi yebadde bakubirira baleme kugenda kumuyiikira. Abakyewulira obuvubuka batuuse n'okuwanika ebipande ebiriko obubaka obulaga nti ono ye mukulembeze w'omulembe gwabwe. Oluvannyuma lw'okumusiba olunaku lwa jjo basazeewo waakiri bamuwerekere mu kitiibwa. Olufulumya Maddy Okoro yayolekedde Butereevu disitulikiti y'e Paida Zombo. Asoose ku kyalo Kaya ekiri mu Paida okujjukira eyali omukuumi we okwayi James Wasoti eyali amanyiddwa ennyo nga Kabogo eyamufaako. E Paida amaaso gaabwe katono agalinnyire mu kkubo kuba obwedda tebagajjaayo nga balinda waatuukira. Neeno bamwaniririzza ku biwempe. Emikisa gy'abakadde azaagikukumba era Neeno eri yagimuwadde. Abantu bamulaze essanyu n'eŋŋombo z'ekibiina nga buli omu afuna bw'azaasanguza ne bw'aba teyeekakasa. Eno tawuni enkulu eri mu kakoolaasi akataweza na kilomita nga nako kawedde ku mpagala. Olukuŋŋaana lwakubye Paida era ebyenguudo byasinze okwesibako okuperereza abalonzi. I don't need to talk about the land that has been stolen from you. About the poor education system here in Zombo. About the poor health sector here in Zombo. I am not going to talk about all those problems because you understand them better than I do. But I will tell you that all those things are coming to an end because it is the end of Museveni. Yasazeewo olunaku alufundikirira Nebbi ayaniriziddwa mu kibuga n'afa essanyu. Kyagulanyi babadde ayingira ekibuga Nebbi wakubye olukuŋŋaana olusembyeyo aliko abawagizi ba NRM basanze nga bambadde emijoozi bagambye nti babadde bagezaako okutaataaganya embeera n'abawagizi be wabula akozesezza bubonero embeera n'agitereeza. Over 25 years, a missing person because of politics. We owe it to very many who have been killed, including my own son. NB Masere Beka Bedichan eyali yeesimbyewo okuvuganya ku ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti eno avuganye ne munna NRM Fiona Nyamutoro baloopedde Kyagulanyi nti yafutyankibwa era bagenda mu kkooti. Enough is enough. We are giving you a notice. Either withdraw that mistaken information or definitely apologize or definitely you are going to be humiliated. This is not our power. It is the power of the Almighty God. This is the power of the Almighty God. It has been 40 years, my brothers and sisters. 40 years of pain. Eno abafalasidde okulwanirira obumu n'enkyukakyuka. 40 years of bad roads and bad hospitals. 40 years of gun rule.
But most importantly, 40 years of division. It has been 40 years of lies. 40 years of brainwash. They have told us that it is okay for us to be poor. Kyagulanyi olunaku lw'enkya wakwolekera Arua akube olukuŋŋaana mu disitulikiti ya Arua wamu ne mu kibuga Arua mwennyini ng'anoonya akalulu oba olyawo akanamutuusa wa pulezidenti bwa Uganda. Nze Patrick Ssenyondo, NTV.